Webale nnyo webalire ddala akaddeko osalawo kubeera ku Bukedde TV1. Olunaku lwa Sunday tuze ne program omuntu w'abantu. Bw'oba akatweyungako ku Sunday eno nga leero lw'osoose okulaba oba nga luli wamisinga, nsaba nkujukizeemu katono ku muntu gwe twali naye. Bumalirivu enkola yange bw'etyo olubeerera bwebadde mbadde mumalirivu mu buli kyenkola. Buli kintu kyensala okuteekako engalo zange. Okuva mu kusalawo okusomesa, nsomesezza n'obumalirivu era nemba muwanguzi. Nenyingira business abantu gye bayita nti nzibu nnyo business ya transport ya taxi. Nze nenjiwanguliramu. Nengenda mu loole nenziwanguliramu era ne mu bulimi namwo nja kuwanguliramu. Nze olubeerera buli lw'oŋŋamba nti ekintu ekyo tekisoboka. Tosobola kukikola. Nze wenjagala okukola. Ng'ogyeko obumalirivu oba nansimbi oba naki ekikupushinga emabega kubanga kati nyinza tukwanira ngamba otuwabeera luzzi nga nange nandigambye nsobola odduteekawo. Byonna olina okuba nabyo. Obumalirivu bwokka tebukwasa mpologoma mu kamwa. Oteekeddwa okuba ng'olina effumu n'olwoka omalirira nti empologoma eyo bw'ejja nja kujaŋŋanga. So bw'ogamba nti ekintu ekyo nja kukikola oteekeddwa okuba n'ebintu ebijja okusobozesa okukikola. Gamba nga ensimbi oteekeddwa okuba nazo. Oyo ye mwami Muhammad Kakiika. Bw'oba era tewaliiko njagala nkutegeeze yaani. Oyinza okuba bulijjo omuwulira buwulizi oba ng'omumanyiko ekintu kimu ogamba oyo ye principal wa Vienna oba ye taxi. Yali mu loole. Yali mu Costa. Abalala nga mugamba nedda oliwe waffe eri Nakifuma musajja alima alina emiti alina ebitooke alina ebijanjaalo alina kasooli kitundu kyakubiri komyewo naye wendi wano ndi mu nnimiro. Ennyambala yange yinza okuba tejjidde mu nnimiro naye kale tunaatambuliramu ndi mu nnimiro. Ennimiro emu ku ezo zaalina ku eka 7 okuli buli kimu. Mu kitundu ekyasooka yatutegeeza nti we yajjira kuno baamugamba mbu kuno tekudda bitooke n'ekimu bwe kiti kansubire bwe gwali. Mbu n'agamba kati yayagala abachallenginge oba basoomooze abiteekeko era wendi wano waliwo ebitooke. Kati wano wetuliko ebitooke biringa bimeka? Biringa kakaaga. Bino bitooke ki? Bye bino ebiganda binnakitembe busakala simanya biki? Mulimu okusinga mpologoma kubanga mpologoma aleeta ssente mangu. Pozi mpologoma yewo omunwa omunene omuwanvu. Ate akula mangu. Mpologoma amazzi eggwanga Katonda nga yawa eggwanga lina amazzi. Empiira ziizo toziraba eziyisaamu amazzi. Toyinza kukka wansi fuuti 5 n'otasangayo mazzi. Ekyo eky'amazzi ekyo twakizza dda ku bbali tekikyali kizibu. Kati mulimu mpologoma, kisansa, nfuuka, kibuzi. Kisansa ye yavaawa weebuddu oba weno Nakifuma? Simanyidde ddala gy'ava naye nga bitooke biganda ndowooza mpologoma kyayingiramu oluvannyuma naye biri ebisigadde byonna. Nakitembe ye temusimba? Oyo munnange ebiwagu ebibiri esente oliziwe zaddi ze wateekamu. Tumwagala era awooma emmere naye alinako w'omusimba wali butono 2 3 bwakulyako mmere. Kitegeeza woba osimba ebitooke by'emmere birina okwawukana n'ebya bizinensi. Mubibala mutya? Ekya bizinensi enkota erina okuba nga nnene nga yeemala nti ng'eri ku mugogo ng'ekyali wano mu nnimiro emitwalo 2 oba 2 n'ekicweka ng'omunyankola omulala ng'ambe 2 n'ekicweka. Nenyiiga nnyo naye nenga atya nange nja kugalima. Omwami ono gwenyumye naye osobola omusanga wano n'ogamba bambi faama bambi ow'omukyalo naye munaye bino abivaamu n'agenda mu corporate world n'omusanga eyo nga tokikkiriza. Ebintu bino bikwasaganya otya? Bw'oweereza emyaka ne giwera ng'experience ogirina kati naakasomesa emyaka 29 mbadde mu bukulembeze obw'okuweereza emyaka egisukka mu 15. Omanya delegation omukulembeze yenna agamba nti bwe mba siri mu kifo kino
ebintu tebitambula oyo omanyi omukulembeze buli kintu kyonna yakyeza abamufu abatalina abatalina system nze nkolera ku system eno eriyo bamaneja baayo abatambuza ebintu ku mirimu gyabwe negyenkola in the corporate world naye eriyo ekiseera kyayo so buli kintu kirina ekiseera kyakyo omulimu ogwange ogusinga gwa supervision nga bwe nakunnyonnyodde kyenasooka okuvaako bwe bulamu bw'ensi nti bwe ziwera 11 abamu gye batuulira ogenda ku golf club nze mu nnimiro abalala gye tugendera mu meeting z'embaga ezo ndizigendamu nga kale kati bwe tukutunuulira oba omuntu wawulira principal w'essomero yaliko oba nti South Africa atambudde amawanga omuntu yandirowooza nti bwe wandizze wano business gy'olina osooka okulowoozaako kanteeka akedi ku Namaganda wali kanteeke stationary ey'amaanyi hardware supermarket ki ekikuleeta mu mirimu gy'abakyafu sirina explanation ntuufu naye oluganda olutuufu nyinza calling kuyitibwa ani yakuyita yali ayogera linnya ki era katonda kubanga ddala abantu abalina obusobozi abantu abasoma tebaagala kulima abantu abalina ssente balaba okuziteeka mu kulima abanga azoonoonye anti tajja kuyitirayo kati abantu kati okusanga omuntu nga yasoma nga alina ssente alina omulimu ogwa waggulu n'alima abakikoze basinze kulima miti kuba tegibasumbuwa era buli muntu avaayo yenna abali mu corporate world agamba simba kalitunsuwo owummule simba payiniwo owummule nze gwolaba obukadde bwawe buli secured naye natuuka ekiseera nebuuza ti singa omuntu afaanagana nga nze oba afaanagana nga CEO wa New Vision oba CEO MD wa Tropical Bank singa ffe tetwenyigira mu kulima mmere tugirekere abantu abawansi be balina okutuliisa mulina ssente ezigigula kati gwe ttooke ly'ebiri ekitundu likulema ŋŋamba bali bambi basobola okusima ddamu n'enzizi n'okuteekamu piping system na buli kimu okubanga basobola okusustaininga olusuku olwa acres 25 oba 4 kati kye neebuuza era abantu abamu beebuuza ne baga nti oyo lwaki ayonoona lwaki ateeka ssente ze mu ebyo kuba ddala ssente zisobola okuzimba akeedi zisobola okuziteeka mu supermarket ekyo bakiyita mu luganda olutuufu omuntu ayagala ssente ez'okukakeeka naye bw'oba oyagala okukaddiwa obulungi lima ate nti okaddiwa okola kuba teriyo olunaku omusana bwe guba gwaka omulimi okola enkuba bw'eba etonnye omulimi olina okukola so olubeerera oba okola kati kino okikola lwa health si lwa ssente byonna mbigattira wamu kubanga nze nagaana nze siyinza kutwala ssente zange mu gym oba mu sawuna nsala amasavu oba nkola ntya ng'ate nze nsasulayo ng'osobola okusima ebinnya oba okusaawa oba okusigulira ebitooke byo n'osala amasavu ng'ate olina ekintu ekiri productive ky'okola singa akawungeezi ako ke bamala nga beewanisa amagulu mu gundi bakamala ng'asaawa mu luggya lwe n'oluso nze ndowooza nti oyo kyamasavu agasinga mangi nga tolinawo ky'okola kubanga tukoppa eri abazungu omuzungu talina wajja kulima bitooke omuzungu talina wajja kulima bijanjaalo nga bw'obiraba wano oba mmwanyi naye ffe tulinako we tusobola okuwokyera ekirala ky'obuuzizza nti ddala okulima kulimu ssente ekituufu kiri nti sizini ez'amangu essente z'omulimi ziriibwa muwangaazi ganywebwa muwangaazi kubanga omuntu yenna abasinga abasuubuzi aziteekamu ku makya n'aleeta sementi we nze zange nange nzirabako ekyekitooke nakasimba kampi nnyo bwe kati kiri awo bwetyo nga bwobiraba nze zange mba sizirabako ate njagala omuntu omwambuulire oba yali alabyeyo omuntu agamba nti amatooke gamudibiridde oba gasse ebbeeyi
otegadiba naye galwawo okukola nanti kati anti okulwawo okukola mwaka gumu kati nze nkoledde emyaka 29 nze nkolera musaale ennaku 10 ng'ezo nzirinda lwaki sirinda mwaka gumu kwanika kikaka nkubuuza kati nze ndi wano nfuna musaala gwa mwezi n'emyaka gyange nga bwendi sente nsobola ziteeka mu kulima ne zivaayo saali kuwadde magezi ekituufu omuntu alima okulima okuli sirias nga kuno kwolaba oteekeddwa okuba nga weetengeredde oteekeddwa okuba nga olina ekisengeko weesigamye nga kigumu nga tokyanoonya school fees tokyanoonya rent tokyanoonya z'amasannyalaze limisa ssente z'otereka abantu nga bwe bateeka ku fixed deposit. Abasomesa mubabaavu abasomesa tubalabye nga beekalakaasa baagala kwongezebwa musaala kukola ki abasomesa obudde bwabe batusomesa ebintu bingi nnyo naye bo biteeka mu nkola kibazibuwalira omusomesa ovaayo otya n'ogaggawala nze kyannyamba nasoma byanfuna mulemu mu byenfuna awo tudde n'akatundu akokubiri olikwogedde kitobaawo